mukula abantu ababawakali naye ate abantu bonna abalala mubayite. Kyokka ate gundi pikapu nejja ng'ejjudde amayinja balina tiyagasi. Lwaki baba baagala okutta Baganda nga nabo baga nti nabo Baganda? Kwegakyo oba olaba nti no nti buli yenna yenna atalumirwa Buganda gy'omusanga. Kubanga singa ddala abantu baali balumirwa Obuganda tebandikiriza kutuula mu kitundu ekyo ng'abantu battibwa buli lunaku nga tebalinako n'ekimu kyebabagambako wadde ekintu kyonna kyebanyega. Awangaale Ssaabasajja. Awangaale Ssaabasajja bannange, oyo abadde ssebo Omumbejja. Weebale nnyo, weebalire ddala ebigambo byo eby'obumalirivu, eby'obulumi, eby'okwagala. Agambye nti lwaki Katikkiro atujuliza bannamawanga mu kuzzaawo eby'obuwangwa bwaffe, mu kuzzaawo amasiro, n'akujuliza Museveni, gavumenti eya wakati, UNESCO. Abaganda tufunemu akatoola kwekyo. Ye mulongo kyagambye nti tumulwanyise, tumukube emiggo. Ye inginiya kyeyagambye be bateesa abavuddeko emabega kyebajja nga baggumiza. Baasooka ne bawamba erinnya Mengo balitutamye. Tusooka tutunuulire Mengo. Lwaki Mengo kyali kizimbe kya Muteesa, naye baagiwamba ne bamanya nti Abaganda baagala nnyo Mengo. Kati tulongoose erinnya ekizimbe kya Ssekabaka Muteesa. Abateesa basemulamu ekintu ekyo tujja kyogerako. Bagitutamya akati ne baddira Mengo ne bagiyingizaamu abantu ababi abeeyita Abaganda. Mwe beekwese, Mengo beekwesemu neekweke. Kati Omuganda Nakatanza, Nalunkuuma, Semakula, bawulire nti Mengo yagambye taddamu kujjirira bw'ati Muganda ayagala Obuganda. Ng'agamba Mengo ate yagambye naye abali mu Mengo balabe butwa. Kati tusale amagezi tulongoose ennyumba ya Ssekabaka waffe Muteesa mwe baateesezanga okutaasa Obuganda. Saba Obuganda ebigambo bya Mumbejja biwulidde bibadde bingi nga biggumivu nga tukomekkereza pulogulaamu yaffe ey'olwaleero, naye byongereko Ssaabasajja Kabaka awangaale akazindaalo kako. Akazindaalo nkeyanzizza ng'ebbeeyi lya nnyabo, naye sijja kubyongerako kubanga biyungula amaziga. Yesu yatuuka ku nnyumba ya kitaawe nga bagifudde ekitagasa, n'abeera munyiikaavu. Ennyumba ya kitaffe Ssekabaka Muteesa Mengo bagifudde ekitagasa, tutunula butunuzi. Tulina okukolawo kye tukolawo. Tulina okulongoosa ennyumba ya Ssekabaka Muteesa Bulange Mengo okulaba nga ekikolimo tekigenda ku baana baffe abalungi abatuwuliriza. Mengo nze simanyiyo mu linnya lya Muganda liriyo, kubanga n'abasajja babagobe bano bonna boolya bansambu nsuubuga nsambu ne babibalemesa, awala bafudde butwa. Kojjanga yaddukayo yali mu Buganda Land Board, simanyiyo Muganda aliyo, munansonyiwa abalungi abatuwuliriza, kuba Bakatikkula bonna era si Baganda. Obuganda buli mu buwambe, naye nga basooka ne batusoma. Omuganda bamupulogulamingira ku bika. Omuganda alowooleza mu bika. Ensonga lwaki tuleese omulamwa guno.
ebika ne bimusimba emengo oba ne bimusimba ewa kabaka. Tulowooza nti ofiisi ya kabaka yandibadde emengo. Ebika bino bye bimusimbayo. N'abeera nga buli kyanaawulira emengo kyanaatwala. Naye nga ku luno mengo kiddukiro ky'aboonoonyi. Obuganda buli mu buwambe. Tumanyi nti kabaka waffe ali mu buwambe. Ne bwe tunadda mu bino nti Buganda eradde, tugenda ku kifo nga tukizza munda. Omukyala yawulugumiza essimu okuva e Buganda nga yeeraliikirira nga munyiikaavu, naye n'omusaasira ng'omukyala, nga ffe abasajja ffe tulina omumugumya, ate nga n'abasajja tetuvuddeeyo kubagumya. Tulaajanye ne tubagamba nti bannange mulete ssente tukole omukolo gwa lunaku lw'abazira, ebika bitono nnyo ebyavaayo. Kati ekinaasingawo ssente munaazituwa. Tuve mu kulowooleza mu bintu bi Uganda, tuve mu kulowooza mu bintu bya federal byakoze bitya. Tubategeeza abalungi abatuwuliriza nti omuntu yenna bw'avaayo n'agamba nti nno njidde mu federal, njidde mu kibiina Uganda, njidde mu biki, njidde mu by'amadiini, oyo omuntu yetakupa miggo. Mumanye nti mulabe ku lunaku luno, ku luno Abaganda tulaba tebajje Bukoma Nsimbu ne babalimbalimba, tebajje Kasubi ne babalimbalimba, tebajje Kyaggwe ne babalimbalimba nti nze njidde mu Uganda. Buli oli ekibiina ekiriko Uganda manya nti oyo muntu akolimirwe emirundi 10, akolimirwe emirundi 10 omuntu ajjira mu kibiina ki Uganda byakoze bitya bifedero bikinankane. Twala tugende kafunkunaali kakicha yenna tetukyayagala, twagala kulowooleza nga Baganda, twa programmingibwa kulowooza nga Baganda, kompyuta erowooza nga kompyuta, Omuganda alowooleze nga Omuganda. Buli woteeka ku motherboard ekintu kyonna ekiwuka kompyuta ekyankalana. Obuganda tuleme buteekako bintu bigenda kubukyankalanya. Abalungi abatuwuliriza, sekawuka kaali kakulumye, bw'okalaba okadduka nalwemanyidde ng'omukadde atabaaza embazzi, oyite wala n'otuuka emirembe, ensaaswa etayanula yereega engalabi bwe bugero wokka busobodde okubawaayo okuva mu ntanda bajjajjaffe gye baatusibirira. Ayi Mukama Katonda wa Buganda, guludde ne eyaloosa n'okwoleka bajjajjaffe ne batukola n'okutukuumira enkola eno amata obuta ey'ebika. Ffe abaana ba leero otuwa amaanyi, otuwa obuwanguzi, otuwe entomo, tusobole okulwanirira ebika, tusobole okulwanirira Obuganda nga bajjajjaffe bwe baabutukwasa, kubanga Katonda n'Obuganda omwoyo gumu n'emmeeme emu. Amiina. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda w'olisimba evviivi we tulese n'amazzi ne tuganywa, bw'oyiragira nti tukole omukolo gw'abazira. Ssebo twagukola emyaka 9 abazzukulu nga bakukola. Abalabe bwe baavaayo bagukole, bagoba abantu ku byakulya, bakuteekamu bukolomooni kuleeta abantu bapange nti baali bakaawunawo, naye nga bw'otuunya kaawunawo nga tolaba na bwakaawunawo bwe. Naye byonna byonna ayi Ssaabasajja tubiraba. Eno eraadiyo gy'owuliriza, eraadiyo Abaganda ab'obulumi gye bawuliriza. Ssaabasajja kyukyu owangaale n'Obuganda bufune obutongole bwabwo. Muganda wange Mutabaazi. Ssebo webale nnyo, webalire ddala nga tuggalawo. Enkya tujja bateerako pulogulaamu
eyaliwo kwa 24 muwulire bakawonawo naye genda ng'osuze n'ekibuuzo kyeweebuuza temmengo muntu oba baagala kwonoona kitiibwa kya Buganda bakukyayisa Mmengo nga bagitaddemu abantu babi bakwagaze federo engwire yajja obuzi ekintu eyo nayo tujja gisongako tugitemeko omulamwa olunaavaawo nga bakukyaya akati nga bw'olaba olumba oluyingidde mu bika byaffe gy'emiramwa gy'abalabe gye batambuza naye tusabe Mukama Katonda atukulembere enkya weetuli tujja kubaweereza nga bulijjo naye tubasaasidde abali mu bizibu abagenda ku bulabbe